asobola okukozesa okulambula ebintu byaffe ekyo byemu ku byenazimbe n'omuntu nga ye ayagala nnyo amaato lwakuba nti atya amazzi naye tujja kugenda tugumambula ono omusinkana mwaka kyera kyalo kiteera mwanya kubanga omusajja wamanya ate omusajja wakulembeze omwana omubulawo waatyo mufemu eno twogamba yandibadde yetubisizaako bomunaye omusajja wamanya yantawanya namusinkana 2017 naye n'atasobola kwogera nange taddamu bulungi meseji zange okumala emyaka nga 2 nagamanyi nti toli wabitiibwa ate nange nga saagala nnyo kulemererwa kintu bwe mba nkyali I am a very serious person mba n'ekintu kyentunuulira n'olwekyo nagenda mu maaso paka bwe twatula naye bwe namusuubiza ebintu byange ndowooza netugenda ewa bazadde abakyala netukyala tebalina nsimbi era mu bintu bye nasooka okukola nakolako n'obutembeeyi naye kati nze buli mwana gwenzaala abeera mwana wa mugagga n'olwekyo kyenyumirizaamu kyebaza Katonda tukoze okutuuka ensi emu lwetutegedde ate n'ensi endala nezitutegeera kwetisizima ogikwasaganya otya then ogenda balansinga otya emirimu gyo national duties vis-a-vis family because kwa mwana muto wala yeetaaga much of your time kakati kyensaba Katonda bwe busobozi nti mu mirimu gyange gye mba nkola ate mbeerenga n'obusobozi obutunuulira family ng'ekintu ekikulu kugeza nti singa emirimu ginneetaagisa okufuluma eggwanga mbeerenga n'obusobozi obufuluma n'abo ab'ensonga be nnina okugenda nabo kubanga okulagajjalira famire n'okola emirimu emingi kuba kwanika nga mu ttaka ng'ate wamaze okwoza olwekyo ebyo byonna birina kutambulira wamu mu luzungu olw'omunda kino kye bayita batya because gwe you are known for that hardcore English abasinga ne bagamba oba otufera oba okola otya naye nga bino ebintu biba bituufu by'obyogera biba bituufu I can tell you that marriage there is no professional nobody is proficient in marriage affairs when I was giving the final speech of a training session that the church gives to all intending marriages I told them that marriage for me what I have discovered is an apocryphal. It is particular and potentially spurious, but it is something that you enter. It is in a normal language I think I would say it is I would have said enigmatic or an enigma, but it is something that nobody can by use of any formula describe. Yes. So it is something that you enter into merely by proper decision making. You do not do so by material chichi or ladida, pretentious manner. You must be extremely focused on what you are entering into, to the extent that you regard the other one. Because one thing you must know is that everybody in this world believes their opinion is right, and that yours can be wrong. Otherwise, there would be no reason why anyone would keep an opinion you already know is wrong. So that means you believe you are right. Now, the right people believing in different things have to sit together and marry. So which one, what should I take? Enigma or what? It is an apocryphal. An apocryphal. How old are you, if I'm not offended? Bitambo ki byogamba honorable mu mbeera bwengeno ogenda mukwasa tekwa musajja w'amaanyi musajja wa byabukulembeze ate ebyawula abantu agambye tewali wangu amali emyaka amatuddamu meseji ze ng'omulume muto mwasingana 2017 muzikyo oba kukyokukkiriza kati tuyambe
kati bavudde mu church omukyala yona ne Mukasa Mbidde.